Bannayuganda bwe tutuuse okuva ku nnaku z'omwezi 15 bwe twababuulira nti twafuna omusajja eyafiira mu ddwaliro e Kibuli ne tumusanga ng'alina Ebola, ng'omwami ono yali mukongolizi ate n'omulala mulamu we naye gwe twasanga ng'alina obulwadde bwa Ebola nga bombi baava Congo. Njagala kubategeeza nti omukyalo oyo twamuggyayo ne tumujjanjaba, asuuse we twogerera tesisi ezasembyeyo okukolebwa, obuwuka bwabadde tebukyalimu nga yawonye Ebola. Tannaba kufuna bulungi maanyi kubanga ensigo ze zaali zinafuye, naye agenda assuuka. Kati wenjogerera kati ng'eggwanga tetuyinaamu muntu n'omu gwe tuyina kati alina Ebola. Tetunnaba kufuna muntu yenna mu ggwanga muno atestinga Ebola positive. Ekirala ekituleese olwaleero kubategeeza bannayuganda, wadde nga tugezezzaako okulaba nti embeera mu ggwanga egenda mu nteeko, tukyalina obuzibu kubanga bannaffe abatuliraanye bakyalina obuzibu bunene nnyo obwa Ebola, ate nga twagala kwongera okuteekamu amaanyi okuziyiza obulwadde obwo buleme okweyongera okuba nga buyingira mu ggwanga. Olwaleero ku makya, oweekitiibwa mukulu w'eggwanga President Museveni yalagidde Vice President nti ayita akakiiko kano ke tuyita National Task Force akatudde ku makya olwaleero ne tukkaanya okusinziira ebigenda mu maaso e DRC ne bye tulaba nga tulaba nti waliwo obuzibu obusobola ate okukomyawo obulwadde mu ggwanga, ne tusalawo ebintu bye tugenda okukola okuteeka mu nkola ng'ekigendererwa kyaffe kulaba nti tetwongera kuleeta obulwadde mu ggwanga. Bye tukkaanyizzaako bye bino. Ekyokusooka bwe twakola risk assessment twamanya nti districts eziriraanye zonna ensi eya DRC, zonna district ezo twaziteeka mu category gye tuyita high risk districts. Districts endala ezina ababundabunda okusinga abava mu nsi eya Sudaani n'eya DRC, nabo district ezo twaziteekamu nga Kiryandongo, nga Kyegeegwa, nga Isingiro, naye nga teziri very high risk, naye nga nazo ziri mu category ya high risk. So districts zino zengenda okusoma wansi ze ziri mu category ze ziri mu high risk ne very high risk. Districts ze zino: Kasese, Ntoroko, Bundibujo, Kabarore, Bunyangabo, Kisoro, Kikuube, Kamwenje, Kyegeegwa, Hoima, Buliisa, Wakiso, Kampala, Kiryandongo, Lamo, Isingiro, Arua, Nebbi, Pakwach, Zombo, Moyo, Koboko, Maracha, Yumbe, Obongi, Madi Okolo and Kanungu. Olwaleero bwe tutudde nga tumaze okufuna statistics, nga tumaze okulaba embeera eziri mu ggwanga erya DRC, tusazeewo bino wammanga. Tugenda okwongera amaanyi mu kuyigiriza n'okukunga abantu bateeke enkola gye tubawadde, balabe nti beewala obuzibu obw'okufuna obulwadde buno nga bakola ebintu bye twatadde mu kiwandiiko kye tuyita SOP kye twabawadde
nga ebimu bye tulina okukola kulaba nti tugezaako okukendeeza oba okulaba nti tukumaakuma abantu ababa bazze ku mikolo naye nga bayita mu mitendera gye tutaddewo egy'okunaaba mu ngalo ey'okukebera temperature tewaba muntu ajja mu lukuŋŋaana olwo nga mulwadde era bw'oba ng'oli mulwadde togeza n'ogenda mu lukuŋŋaana ojja kuleeta akavuyo abantu bayinza okudduka bonna tetwagala baleete ensonga eyo so bwe baba balina omusujja tebagenda mu nkuŋŋaana ezo so twagala bakebere temperature banaabe mu ngalo basanitizinge ekirungi ekiri ku Ebola nti bw'oba tonnaba kulaga kabonero konna tosiiga so n'olwekyo awo risk ntono naye bw'oba ng'otandise okufuna obubonero okulwala kati awo kiba kiraga nti obuwuka bugenze bweyongera mu musaayi mu ntuuyo zo mu maziga go mu musulo gwo mu stool mu byobooseseme byonna ebyo byonna bibaamu obuwuka naye tetwagala tusasamaze abantu nti ne bw'oba nga tolina akawuka bw'otuukawo nti abantu bonna bajja kudduka nedda bw'oba tolina kabonero oli seefu era tosiiga ekyokubiri of course tugenda okusosowaza enkola eno gye tutaddewo okugoberera amateeka ge tutaddewo nga tuyita mu TV mu radio mu social media mu nkuŋŋaana ezinaaba zibeerawo oba mu makanisa mu mizigiti mu seminars ezinaaba bwe tunaafuna akadde wonna awali abantu tujja kuba nga tubayigiriza naye okusingira ddala twagala okuteeka essira ku districts ezo eziri ku booda kubanga abantu abali ku booda bamu era bwe tunaabayigiriza ekigendererwa kye tugezaako okutuukiriza wano ne bakigoberera tujja kusobola okuziyiza obulwadde buno okuyingira mu ggwanga ekyokubiri twagala okuteekongera amaanyi mu kuscreeninga oba okukebera okujjanjaba okunoonya ababa balina betuyita contacts especially mu districts ezo eziri ku booda ate bwe tunaalaba nga kyetaagisa tujja kutwala ne mobile lab twongeremu kubanga twataddewo lab ey'Ekasese Bwera ne lab endala Arua naye bwe tunaalaba wakati awo nti waliwo risk tujja kwongeramu facilities tujja kwongera mobile lab wakati awo tuteekewo ne bwe kinaaba kyetaagisa okuteeka ku booda wennyini tujja kikola kulaba nti turnaround time okutestinga n'okunoonya abo bonna ababa bali affected tukikole ekyokusatu tusaba nti abalina enkuŋŋaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa cultural commemorations tuba especially abali ku booda ya DRC districts ezo zonna bwe muba mulina cultural functions tubasaba mugira mulindako tumanyi nti ab'obudingiya bagenda okucelebratinga kufuna celebration zaabwe tubasaba bagiyimirize bagira balindako okutuusa ekizibu kino nga kiweddewo bajja kukola commemoration yaabwe nga tuvudde mu kibambulira kino kye tulimu kati ekyokuna tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku mmeeri etambulira ku River Semuliki ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga. Kino tukikoze okumala weeks 4. Mu weeks ezo 4 tujja kuba nga tukola assessment yaffe nga tulaba oba kirina ekituyambyeko oba bwe tusanga nga kitukoledde tujja kukomawo tubabuulire ekirala ekitugenda okuzzaako. Naye tetugaanye
abanaaba batambuza ebyamaguzi emmere ebintu ebitali bantu. Ekizibu kyaffe kintu kye tuyita omuntu. Ekyo kyekizibu kyaffe kuba be batambuza Ebola. Kago tetambuza Ebola. Eyo yo tetulina nsonga ne ku mmeeri eyo oba ekidyeri bakiyita kidyeri. Yes, ekidyeri ekyo tukikkiriza era tetukigaana. Twagala twongere amaanyi mu kutubuulira oba okuripotinga omuntu yenna abafudde wonna. Ate si wano wokka mu Kampala we tubadde tukola surveillance ne mu districts zonna, naye okusingira ddala amaanyi twagala gateeka ku districts eziri ku booda okuva Koboko okutuuka Ekisolo. Omuntu afudde yenna mu district eyo tetwagala bamuziike nga tebatubuulidde, kubanga tetumanyi muntu kyoyo aba afudde oba afudde kiki. N'olwekyo tusaba bekikwatako mu districts ezo ze twogeddeko, omuntu yenna mulina okuyisa information eyo etuukire ddala ku kyalo ku LC1 LC2 Giso Pisos